Mukama waffe yeebazibwe mikwano. Balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era ntwala omukisa guno okubeebaza emirimu buli omu kitiibwa kye n'ekiti kye, bakabaka baffe, bamemba ba paalamenti, pulezidenti n'abantu abalala mwenna mu biti byammwe. Tubawa ekitiibwa ate ntubeebaza emirimu emirungi egyo gye muba mukoze nga giweesa Katonda ekitiibwa. Tugenda kubanga era tugaba n'ekigambo katwebaze. Kitaffe tukwebaza era n'okugulumiza kubanga ekigambo kino wakituma ku nsi okutulokola n'okutuwonya nga ye mwana wa Yesu Kristo gwe wawaayo okutufiirira ate nga ye ggwe. Erinnya ligulumizibwe mu kigambo kyo okusukkuluma buli magezi maanyi na buli muntu yenna mu linnya ly'omwana wa Yesu tusabye. Naku luli tubajjukiza twabayigiriza ku kuwaayo naye ate katugenze ku nsonga endala nga nkulu nnyo eyaleeta Mukama waffe Yesu ku nsi. Ensonga zo tujja kulaba ensonga bbiri wadde nnyingi naye tujja kulaba ensonga bbiri. Ensonga esookera ddala tuli mu Matayo Essuula emu 2:1 lugamba nti naye alizaala omwana ow'obulenzi alimutuuma erinnya ye Yesu kuba yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Kristo ono yazaalibwa kujja kutulokola mu bibi. Kati ky'olina okumanya muganda wange gwa mpuliriza, omukulembeze w'eggwanga, omuntu wa bulijjo, omusirikale, kabaka n'abantu abalala mwenna mu biti byammwe n'ebiti, Yesu kyamuzaaza kulokola abantu mu bibi bye tutambuliramu. Naffe kye kyatulokola ne tuwonyezebwa. Kati gwe akyali eyo mu nsi, oli mukulembeze w'ekitiibwa pulezidenti, mutabani wa pulezidenti, nga mukwata abantu, ebyo byonna mukola bibi. Bakabaka, okusamira n'obulala byonna, si bwe bokka n'abantu abasamira, ababba, abakola biki, byonna bye mutambulamu, okulya enguzi, byonna lwaki tubibabuulira mu bitegeero, byonna kuba kukola bubi, okongeza emisolo, kukenula abantu, okubanyigiriza, byonna mutambulira mu bibi ebigenda batwala mu ggeyeena. Naye ffe twebaza ekisa kya Katonda ekyatulokola. Kati nammwe njagadde nkibanjululiza ensonga eyo mutegeere nti buli kye mukola nga tekiri mu bwa Katonda lwaki tukyogerako era tetukwatibwa nsonyi okukyogerako. Nammwe mutegeere nti mukola kibi, kibeere nga kiwandikiddwa ku mitima gyammwe, mubeere nga mmanyi nti mulina okwenenya n'okukyuka n'okuleka ekibi. Ngenze mu Yokaana 3 olunya olusooka okutuuka ku nyiringa ziizo nja kuzisoma owuli ebigambo bino. Waliwo omuntu mu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, omwami mu Bayudaaya, n'ajja ekiro n'agamba nti Labbi, tumanyi nti oli muyigize yava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukukola obubonero buno bw'okola wabula ng'ali ne Katonda. Sajja ono yali mukulu mu kitongole nga bwe tulaba abakulu, President Museveni, Kabaka Mutebi, Kabaka w'Ettoolo, Kabaka Waawa, baministers, naye yasoobasooba ekiro. Naawe osobola okusoobasooba mpola mpola, yatya abantu okumulaba. Naawe oyinza okuba nga okyatya abantu naye ng'enjiri ogiwulidde. So okutuguya ntufuna we tusinkana so nga twongera okutegeeza n'otegeera amazima. Osobola okusoobasooba, tekirina buzibu. Omusiraamu osobola okusoobasooba n'ojja, Katoliki, Munaddiini, omusamize naawe osobola okusoobasooba mpola mpola n'ojja n'owuliza ebigambo bino kubanga olusinza okuba otya abantu okukulaba mu lujjudde ne tumanye tunasinkana naawe otegeera amazima. N'amugamba olwokusatu, Yesu n'amugamba nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti omuntu ayinza okutya okuzaalibwa bw'abanga mukadde, ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa. Yesu n'annyonnyola omwami ono nti omuntu yenna bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Sajja ne kimwewunyisa n'amugamba ate nze omusajja omukulu nadda ntya mu lubuto lwa mmange. Ye yali alowooza bya mubiri, bye bigambo bye yali abitegeera. Naawe oyinza okuba nga bwe bagamba okuzaalibwa mulundi ogwokubiri okitegeera bulala. Era abantu bakimanyi, bw'ozaala omwana akufaanana, kati oba omaze okwezaala oba okwezaala si kye kitegeeza okuzaalibwa ogwokubiri, si kye kitegeeza. Nedda bassebo. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti olwokutaano ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Olunyiriri luno olw'omukaaga njja ddusoma oluwule nga luluvunula bulungi ng'ategeeza nti omuntu bw'atazaalibwa na mazzi na mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Amazzi kye yali ategeeza taatawo ne maamawo. Bayibuli teyagala kuwandikawo wakuwemula. Era bo bannaddiini abaprotestante baba babatiza abantu nga balowooza nti kubatiza mu mazzi kwe kuzaalibwa. Nedda, yali ategeeza omubiri ye taatawo ne maamawo ge mazzi. Omwoyo omutukuvu bwe tubuulira enjiri yakolumiriza ekibi ky'okola n'akuwa ekisa Katonda n'okkiriza. Olunya olw'omukaaga lukinnyonnyola kye kizaalibwa omubiri kiba mubiri, ye taata ne maama. Bwe yazaalibwa taata ne maama nga tosalangawo kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo nga gwe weesaliddewo, si bano abaana abato bannaddiini batwala ne babayiwako amazzi ne bababatiza. Ebyo bakola bya kifuula nnenge, bya kwekwasa, bya kwewonya, bya kwefaananyiriza.
omuntu yasalawo ng'awulidde n'omutima gwe tinkola ekikyamu. Nga President Museveni wanza okuwulira tibyembadde nkola mbirabye bibi era abimanyi. Mukyala we oba abaana be oba muhoozi byakola okwata abantu ng'abimanyi bibi. Oba kabaka waawa n'amanya nti okusamira na bino bye twatambuliramu bonna abantu ba bulijjo abasamira abakunama n'omanya nti byenkola bibi. Bw'omanya nti byokola bubi tuba tetukukyawa tukutegeeza naawe oneggeyeena nga naffe Katonda bwe yatuyita n'atuwonya. Buli gwe njogerako mba sikukyawa ate mba nkusamu ekitiibwa kyo. Oba musumba yenna awulira n'omanya nti nayingira mu madiini nakola kibi, mbadde nziba abantu, mbadde nkola kibi. Kati oba baddamu buto okwatula obulokozi n'okwenenya oddemu ozaalibwe kuba Katonda abakuwandukuludde abamu abasumba ne bawandukula dda mu kitabo ky'obulamu kyavaga nti amannya gammwe ganywezeddwa mu kitabo ky'obulamu. Abamu oyinza okubanga yakugjamu dda olw'obubbi musumba gwe ye gyobadde obba abantu gyobadde ofera abantu oba ofera mu byawandiikibwa oyingidde mu madiini ogenze mu bisiyaga ogenze mu lumirate ebintu ebyenjawulo. Kakati ate Katonda akuyita buto okomewo ozaalibwe oddemu ozaalibwe oba oddeyo mu buzaale bwo bwali ozaaliddwamu oddemu weenenye oyatule. Yabaga nti ekizaalibwa omwoyo. Ngenze ku lunyolo 16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ti Kristo ekyamuzaaza ate n'aweebwayo okubeera ssaddaaka okuyiwa omusaayi. Lwaki omusaayi gwe gwayiika? Kubanga ekibi kyonna nga kigenda na musaayi. Kyova olaba ku lubereberye nga Katonda atonze ensi n'ateekamu Adamu ne Eva bwe baamala okwonoona kubanga yamanya nti abantu bano ekibi kigenda kubatta senga sibasalira nsolo kwe kubasiba amaliba. Yasaddaaka ensolo oba yali ndiga azaali ndiga oba kiki n'abasiba amaliba n'ayiwa omusaayi gujjewo ekibi. Kyova olaba nti ensi yatambulanga n'okukozesa musaayi ne Muyiseyi nga bakozesa obuliga kino nakina buli alina ekibi. Abasamize nabo ne bagenda nga bakoppa leeta enkoko leeta embuzi ewaayo emisayi gy'abantu nga yisaddaaka esobola okugyawo ekibi n'okunyweza ebintu ebirala. Kaakati Katonda n'asala amagezi n'agamba nti buli muntu ekyo kyonna asobola okukikupa n'omusamize. Kaakati kye mba nkola kantume ekigambo kyange okuyita mu malayika kigende eri omukyala Maliyamu kyogere kiyingire mu bulamu bwe azaale omwana nga taliiko musajja gwe yegasse naye. Omusaayi gw'omuntu omu tegubaamu kibi. Ekyo kyege makulu agaali kategeeza. Era ekigambo kino toyinza kiwakanya lwaki kuba ne ku lubereberye omuntu nga Katonda amutonze era nayo yali ttaka n'alifuwamu omukka gwava ku ye kwe kuzaala. Abasiraamu baganda bange batamanyi Katonda bw'azaala mubuuza nnyo nti Katonda azaala atya. Nedda Katonda ku lubereberye yazaala omuntu ng'ava mu kifaananyi kye ng'afuwamu ono ow'ettaka n'amuzaala mwoyo n'agenda muli ye muntu gwe yazaala mu ku lubereberye era n'akomyawo omulala ng'ayiteera mu nkola y'emu n'ayogera omukka ne gwingiramu ono. Kaakati amaanyi ago ne galeeta omuntu nga ku lubereberye kubayita okuzaala badde takimanyi. Ekyo nno nkisomesa abasiraamu baganda bange nakisomesa omusiraamu omu n'agamba nti wamma obuulidde Bayibuli nsigadde kulokoka ng'ategedde amazima kubabuuza ate Katonda azaala atya. Nedda bino tebyewuunyisa naye bw'osanga ekitooke ekirala nga basigudde endu ne bagitwala awalala nga kikuze tomanya nti baakijja ku eno kye yakizaala. Naye bw'oba otegeera ng'ofumiintiriza osobola okutegeera nti endu eno baagijja wano nefuuka ekitooke oba enkoko eno egyali ggi eno yalibika ne muvaamu enkoko. Kati ne Katonda bw'atyo bw'akola ebintu bye azaaza bizaaze abadde takimanyi. Omusiraamu mpuliza bulungi bw'oba oyagala obugagga n'obeera ne ssente ozaaza nzaaze z'okozesa ne zizaala endala. Kakati toddangayo kwebuuza kibuuzo kya kuzaala kubanga obadde olowooza nti ajja kuzaala ng'abantu. Nedda ye omukka guli gwava mu ye ne gugendera mu malayika ne gugenda mu mukyalo ono nga guli ogwava ku ye ku lubereberye ne gugenda mu muntu ono gwe yabumba ng'ali mu ttaka. Omuntu oyo n'azaalibwa yavaga nti Adamu ow'olubereberye ono Adamu wakubiri ng'azze kuggyawo kibi. Kaakati olunyiriri lwa 17 kubanga Katonda teyatuma mwana we ku nsi kusalira nsi omusango naye ensi erokokere ku ye. Ti Kristo bwe yatuma teyajja tusalira misango naye ate ensi erokokere ku ye ffenna abantu abali mu nsi nga tukkiriza amazima n'okwenenya ekibi. Olw'ekkumi amukkiriza teguli musinga atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga teyakkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Bayibuli esomesa nti amukkiriza teguli musinga. W'owulira n'okkiriza omusango guba tegukyakusinze naye gambe nti atamukkiriza gumaze omugera kiki kuba omaze okumusinga. Ebigambo ebyo nno byetaaga okwetegereza otegeere amakulu gaabyo. Tigwampuliriza by'obadde okola byonna ng'obimanyi. Olwaleero n'owulira enjiri eno n'otakkiriza kwenenya kwatula. Kaakati obanga omulamuzi bw'awandiika ekiwandiiko n'agamba nti buli akoze ekintu bwe kiti agenda mu kkomera
oba agenda kufa. Kakati kino kyenjisoma olunyino olw'ensoma lugende mu mutima gwo tiwoba tokkiriza omusango gumaze okukusinga kubanga Bayibuli bwegamba gw'otambula n'omusango gwo ffe twagwona. Manya nti buli wodda oba ofunye obugagga oba ossa abantu bameka oba ofuze otya oba okoze otya oba olina eddiini zifaanana zitya oba olina ebitiibwa bifaanana bitya, fayiro yo tambula nayo mu mutima gwo ti omusango gw'otambula nagwo gukusinze. Olwaleero kankuddemu onyiwa 18 amukkiriza teguli musinga atamukkiriza atakkiriza linnya lya mwana yazaalibwa omu yekka wa Katonda okumusinga kubanga takkiriza kiki gumaze okumusinga. Guno gwe musango kubanga omusana gwajja mu nsi abantu tebaagala ekizikiza okukira omusana kubanga ebikola byabwe byali bibi. Bw'atayagala kulokoka atayagala njiri kyovola abantu bakyawanya enjiri. Nange no nali njikyawa ssebo nga ndi mu kwonoona. Ekikukyaye enjiri kankikutegeeze oli mubi olina ebibi oli mwonoonyi kkiriza gaana. Mumanyi nti abalokole bamala kutta abantu ne balokoka. Nedda naawe obasse oggyemu embuto okonna kutta bassebo ne bannyabo. Ebyo byonna byokola kutta. Owagidde abatta abantu gwe wennyini gw'obawagira otta naawe oli kuwamu kwabo. Bwe bakuwa enguzi gw'ogitwala ne babeera mu wiza ne batta abantu naawe oli mussi oli mutemu. Kankutegeeza olwaleero bassebo ne bannyabo ffenna tutegere nti twayonoona dda tulina okukyuka. Kati omusango gwajja mu nsi buli muntu atayagala musana bw'owulira ng'okyawa amazima bw'owulira ng'okyawa enjiri kitegeeza manya nti otambula n'omusango gwo mu mutima gwo. Buli wonodda wonna ne bonoba n'obugagga bwenkanawa ojja kgenda mugeena mujja okukomekkereza. Ekyo nkikubuulidde togenda kukyesangulako okusinziira mu byawandiikibwa. Ensonga enyo yagadde mugitegeere bulungi nti ekyaleeta Mukama waffe Yesu ffenna tulina okulokoka okwenenya ebibi byaffe. Bwampuliriza osobola okusalawo olwaleero n'oyatula ebigambo bino nga sinagenda ku nsonga ndala. Tyayi Yesu mpulidde ebigambo byo omuddu wo byabulidde nange mmanyi ndi mwonoonyi nzikiriza okuleka ebibi mpa amaanyi mu bulamu bwange nga njatulwa tugwe Mukama wange onsonyiye ddala ebyonono byange nange ndokosa olwaleero. Kati gwakkiriza nkusabira essaala Katonda akuteekeko amaanyi n'ekisa kye onywezebwe. Ate ojja otugatteko tuyige ekigambo kya Katonda yatabadde mulokole. Kati ndi kubalokole naddala abasumba abayingira mu madiini obubbi n'obufere obulimba naki n'obusamize nabega nti ayi Yesu lunaku olwaleero nzikiriza neenenya mbadde mwonoonyi nga n'amanya gange gayinza okuba mu kitabo ky'obulamu wagajja mudda. Nkomyewo okwenenya oddemu butonzaale ng'omwana yazaawa kati ate era nkomyewo nsonyiwa siddamu kukola bintu ebyo era ngenda kwegatta ku musajja oyo abuulira amazima n'obuweereza obwo tutambule mu mazima mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati gwe Katonda akujje mu lukalala lw'abo abalina obusibe bw'ebibi okkiriza olwaleero naye bw'oba okyagaaniddeyo ng'okyakola ebintu byo omusango okkiriza otambula nagwo. Fayiro yawandiikibwa dda eri wano kati ebeere mu mutima gwo nga buli wodda nti buli lwenziba ngenda mugeena lwenkuba abantu ngenda mugeena buli lwenfuga ababi ngenda mugeena buli lwenzita abantu ngenda mugeena buli lwenziba abantu emisolo gyabwe ne pulaani zammwe zonna ze mutegeka tulabe ng'eggwanga abantu abalala tubafuula abaddu okusoma kwabwe kufe enkulaakulana yaabwe efe ebintu byabwe tubibabbeko mwenna mugenda mugeena abampuliza bassebo ne bannyabo nammwe ababawagira n'ababayamba nammwe ab'ebibiina ate nga mumpuliza mwenna mugenda mugeena bwe mutakkiriza mwana. Si kibi okuwagira ebibiina byammwe si kibi okuwagira gavumenti kuba gavumenti erina okubeerawo era tubasaamu ekitiibwa. Naye gwe wagira akkiriza Katonda n'ow'ebibiina bonna tebakkiriza Katonda. Lwaki? Mulina gye mugenda okufuna amaanyi kubanga muli boonoonyi mukola bibi. Juna gye mulaga mufune amaanyi mu luminati mufune amaanyi mu busamize mufune amaanyi wano muganje abantu baffe muloke mutuke mu ntebe z'obufuzi. Kiva ngamba nti enjiri bwe ngibuulira ab'ebibiina ngibuulira abali mu buyinza ne ngibuulira bakabaka ne ngibuulira abantu ba bulijjo mwenna ne mumanya nti ffenna abasumba bannaddiini ne tugamba nti eyajja okutufiirira ali omu. Teri mulala gwe bawandiikako mu kitabo kyonna tiyafiirira abantu abalokole. Muhammadi tebamuwandiikangako, Mariyamu tebamuwandiikangako, omutuukirivu simanyi paapa tebamuwandiikangako, muwanguzi tebamuwandiikangako, yenze nno tebampandikako ti ngenda kulokola abantu. Kati teri linnya lyonna lyatuweebwa lyoga nti Mariya otusabire oba tusabira Mariya. Ekyo ky'osaba osaba sitaani oba nsaba Muhammadi oba nsaba ani oba karizmatic oba yaani yenna erinnya ly'olina okukkiriza ate olina kusala okulokoka. Tetukuganye kusaba bw'oba osaba erinnya lya Yesu wadde tonalokoka. Ekyo kikkirizibwa era Katonda akukolako. Naye omuntu yenna akkiriza baatuwa erinnya limu. Waliwo omuganda nga Omusiraamu yanga nti enjiri gy'obuulira ntuufu nnyo era amazima tugamanyi kubanga
Yesu baba mwita Masiya ye yaweebwa obuyinza obw'okusala emisango, ekyo tukimanyi. Ne ngamba nno omusiraamu mu basiraamu ate ye wanjawulo, kwegamba abamu bamanyi amazima naye olw'okuba bagugubidde mu bitiibwa, olw'okuba oza ddiini yange banzaala nayo, naffe baalina eddiini ze baatuzaala nazo, era nga naffe tuli bakakanyavu nga mmwe. Ne Mukama waffe Yesu yatukyalira, naawe olwaleero akukyayidde mu kigambo kye, era nkusabira akuyambe ofumitize ku bigambo bino, teotambula n'akapande k'omusango mu mutima gwo. Muli kagenda akakuba nti omusango nguwulidde, ntambula nagwo. Kati nze ku nsonga ey'okubiri gye njagala okwatirako ddala. Ensonga eno ey'okubiri gye nzija nayo yo eyamuleeta Kristo, nayo njagala tugitegere bulungi. Yakuzzaawo bwakabaka bwe, ye yamuleeta ng'ayagala okuzzaawo bwakabaka bwe obwedda nedda, naye ng'okubuzaawo kwawo tekujja kuba bwakuzannya okuzzaawo bwakabaka. Era tulaba wano bwakabaka bwa Buganda okudda n'obwakabaka obulaba ne gavumenti baamala kwenyigira mu lutalo, kuba Pulezidenti Museveni yali atandise okulwana olutalo nga wano teri ayinza musembeza wano mu Buganda, oba naawalala ne Mwankole baamugoba. Bwino tumwogerera tetuna kye tutya. Abantu bamugoba. Era omusajja omu yali Munyankole naga nti mwe mwamusembeza Abaganda, sebo nabo batuga nti ffe twamusembeza, bwe balaba embeera ebasuseeko. Kaakati wano bagamba ate naye n'alaba nga tasobola kulwanirawo, ne baga nti katugende tuleete kabaka, kuba yamanya nti kabaka abantu bamuwuliriramu. Ate ntandikire wano mu Buganda awo nja kusobola, kubanga Abaganda bamanyi okumatiza abantu, bamanyi buli kimu, n'abala bamanyi tetuganye. Ne wano bo abantu ba wano bakujjukujju nnyo, bagezigezi nnyo. Kaakati taba kuleeta kabaka, olutalo yali tajja kululwana. Era ekyo nakyo nkimuddiramu akitegeere ti bw'atambula ne kabaka yenenyeze kabaka batambulire wamu, bonna beenenyo baba n'ebyasowagana batambulire wamu, kubanga batambuliramu mu ndagaano nga Katonda abamanyi batambulira wamu, bakolere wamu ne bakabaka abalala bonna n'obwakabaka okudda. Kati njogeddeko buli mbayigiriza obwa Katonda. Mikka 4 onyirwa 7 lugamba nti oba olw'omunaana lugamba nti era naawe ggwe ekigo ky'ekisibo ky'akasozi k'omuwala wa Sayuuni kulituuka gy'oli, weewaawo okufuga kw'edda kulidda n'obwakabaka bw'omuwala wa Yerusaalemi. Bayibuli eyigiriza nti Katonda yategeka obwakabaka okudda, naye ng'obwakabaka buno bwa Katonda, naye bakuyise muwala wa Yerusaalemi oba Sayuuni, nga kitegeeza nti obwakabaka buno bwali bulina kuddira mu kkanisa ya Kristo ye Sayuuni oba Yerusaalemi. Kuba twakiga nti Sayuuni kitegeeza kanisa ewaguza, erwana ewaguza. Ate Yerusaalemi tegeeza nti ekibuga enkulaakulana y'abantu nga balina abakulaakulanya era abakulembera ye Sayuuni. Manya Yerusaalemi ekibuga. Kyavaaga nti okufuga kuno kwalina okudda nga Katonda okuzza obwakabaka bwe okubuzzaawo ne yeerayirira mu Isaaya 45 23 yagamba nti yeerayirira buli vviivi na bulimi lwa kumuvunnamira. Yategekayo omulembe bassebo ne bannyabo mwagenda okuddiza obwakabaka bwe, gwe guno ogusembayo. Naye ng'okuzza obwakabaka buno tuteeka okutegeera abuzza atya, awo wali awo obuzibu okutegeera. Ng'oggyeko ebirala eby'okubuulira enjiri, ng'oggyeko ebirala by'okusaba n'okukola ebikinakina ebyo byonna, twagala okulaba nti obwakabaka buno bwe buba budda bwo bulina kudda na maanyi. Nga bwe nkugamba nti obwakabaka bulala bwali budda mu ggwanga Uganda, baalaba nga balina kwekwatagana na bwakabaka nga bulina kkomawo na maanyi, era wano bwadda na mmundu, bwali tebudda na mirembe, bwali buvuddewo. Kaakati n'obwakabaka bwa Katonda, lwaki tubayigiriza ebigambo bino bassebo ne bannyabo? Mumanye obwakabaka buno engeri gye bulina okuddamu, kubanga bwe budda buteeka okubanga nabwo budda n'amaanyi gaabwo. Amaanyi gaabwo Matayo 10:6 n'ekisomo olunyirwa 10 luga nti obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Essaala eyo gye tusaba erina amakulu, etegeeza nti Katonda by'ayagala bye birina okukolebwa, si ggwe by'oyagala nga pulezidenti, si ggwe by'oyagala nga kabaka, si ggwe by'oyagala nga minisita, si ggwe by'oyagala nga member wa parliament, si ggwe by'oyagala nga omusawo, si ggwe by'oyagala nga omusumba, naye by'ayagala bye birina okukolebwa wano ku nsi nga n'eri mu ggulu. Ekyo kye mulina okumanya. Kiva tubabuulira ebigambo nga bizibu nnyo, nga naawe olina bigondera okubikola wa Katonda ky'ayagala, kubanga obwakabaka bukomyewo, naye enkomawo yaabwo gye njagala okunyonyola egenda kuba ya muggo n'enkola endala zonna ezigenda okuba nga zijeemulula abantu. Kyova olaba nzeefubako nnyo zibayigiriza ti bw'owulira emiggo nga gikunyokerako, obanga nsaba essaala y'omuggo, obanga tusaba essaala y'omuggo, tugaa nti abasajja bano nga batemu nnyo babi nnyo. Nedda obwakabaka budda na kifuba, toyinza kulaba abantu bakakanyala, bantu bakuwakanya n'otabagirayo maanyi ga muggo oba mundu oba kubakakanya. Kati mwenna abajagaladde
mwenna bakiwaji bassebo ne bannyabo emiggo gyo gijja kuvaayo nkyayongera ogiyigirizaako nkomawo okubanyonyola obwakabaka